nti Olusaniya kitegeeza equitable sharing of the national budget and resources. So n'alyoka ategeera n'agamba onyinyonodde bulungi era nkutegedde. Oyo alinamu 2,000 awo n'agula membership card n'omugatta ku register. Ebifaananyi ngenda bikuwa obirwaninge bulungi. Okitegedde? So ekintu twagala tuzimbe ebyobufuzi ng'abantu bategeera what they are buying into. Kyakulabirako kansala owe Muyiri ward, kansala owe Mbabazi yagwa mu kamyufu kenale owammwe kati namusanga ng'ali ku ludo ne chairman ne tujumyamu ne munyonyola byonna n'ategeera n'agamba ya mu butuufu ntegedde n'agula membership card era ne mulekera expression of interest ennaku wezaggulawo ne tugenda ne John Front tumutera mu stamp era kati tuli munteekateeka za kuba posters ezizi za kansala tumunyonyola nti poster nga ogiraba waggulu kansala ne parishio wansi linnya lyo yambala coat ya black shirt ya white etie ya red nze gye ninayo mu wardrobe njabbawa tugende mu studio bakukube omulala naye ajje bamukube so common man teri nnyo ku ani alina ssente ani atalina eri nnyo kulaba nti leeta abakulembeze era tubanyonyole kuba tuli mukyusa bukulembeze buno nti bane tujje ssente mu byobufuzi tujje ssente mu byobufuzi nze era ne mbagamba era ne mbanyonyola nti Decommercialization of Politics Act oba bill nga tenafuka act ndi mu kugibaga ninga abadnaye nze bwe natuukayo ninaga omubaka afune $10,000,000 nga ziri benefits azifuna in kind nti ogenda kusanga tiketi y'ennyonyi bagiguze hotel bagibookinze togenda funa $7 togenda funa $3,000 per day ogenda just kufuna nti ogenda kwetagayo $120 okugenda mu restaurant olye naate ne ku conference waliyo emmere sigalayo olyeyo emmere kati bwona alaba nti embeera yeyo bwetyo ogenda alaba nga abantu abo balina conviction n'abo balina will ne purpose ey'okusavinga be bagenda okujja nga banonaki form naye olw'okuba nti oli akoze ebibalo kubanza ekinkolektingisa emitwalo 2 gino kuba nti buli mulonzi tosobola mutuukako tosobola kukwata bantu emitwalo 47 bonna kuba abamu bali bweru wa ggwanga omu ku register kwali naye akolera mbalala so kati ezo variations zonna weeziri naye omanya nti emitwalo 2 kikuwa guaranteed victory ofuna bulungi kikuwa guaranteed victory kati oba kiba kikuwa guaranteed victory eyo nti gwe namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 adiridde omulekeddewo obululu 10 kubanga voter turnout eri expected kubeera 48 kati gwasobodde okumatiza abantu mu mitima gyabwe ne bajja ku polling station ne balonda gwagenda okulya olunaku so sikwata mitwalo 2 gino wona osinzira okubeera ng'otulaba olunaku olwaleero nkwaniriza nnyo nkubuuzako nti osiibye otya oli otya mu ggwanga mwo ne mu kitundu mwoli nyina omukenkufu Muganza tugenda kwogera ebigambo ne Muganza olwaleero muna Common Man's Party CMP Muganza abuuza abantu mbawulamusizaako mwena abatulaba mwena gye muwangalira mu time zone ez'enjawulo era nga tubadde tubulanganye ku maaso nga bwana Matiya ndi mu kalulu oli mu field ndi mu field era ebifaananyi jabiteekayo still images of rolling nga ndi mu kufefetta nju ku nju nga ndi mu kuzimba ttiimu mwana wattu Olusaniya lukutte wansi ne waggulu kubanga ekisooka luli komiko nti abantu kibasesa naye ate engeri gye tuli mu kuzimba message resonatinga badde mu field era nga okuyitiramu obadde olaba banominatinga ba Lord Councillor baani ndi mu kuconstitutinga team nti buli wentambula mu constituency Lord Councillor chairman LC5 we yaba chairman LC5 naye kati ffe tubeera Councillor akiika ku district kati nzo okusinga essira nditadde ku ba parish councillor abakiika ku Gombolola so weewaawo electoral area era obadde olaba nga banominatinga abantu nga bababuuza electoral area yo gimanyi nti Butembe constituency eyina sub county 2 Kachira town council Busede town council sub county 2 zoyina erina parish 13 erina village zone 99 polling station 82
nga akalulu kaki ka 2021 bwe kaali tezituukanga bajja kutuwa update naye so for now tugenderaawo especially polling stations eziyinza okukyuka naye electoral area tekoze ekitekyuse so ku bakansala 13 abakanomi abalina okiika ku district ku magombolola nakanominati ngayo babiri buli gombola likiikibwako 13 oba bonna mugatte ku gombolola zombi so nakanominati ngayo babiri abawaira kawoodi ne Muyiri Ward wali Busoga College Muyiri Ward so kati abo bo bali fully nominated ku Lusania era nga deputy spokesperson waffe John Front tubadde tukola ngalura kuba yakona on behalf of Secretary General watatuuse so the major goal is jukira nti bano ba parish councillor abatula ku gombolola nominations zaabwe ziraninga kuva 11 paka 24 batandise jjo so kati njagala mbere nga nina bakansala 13 nga 13 bonna nga bali ku Lusania bwe tutambula funene ba LC3 chairperson abachi kati nga Kachira town council mayor ne LC3 chairman owa Busedeki sub county manye nti eyo team erifule constituted tumakinge era register njina polling station 82 njina buterevu buli omu mu electoral area ye mugambe omanya balonzi boyina kubanga jukira nti statistically ino okumanya ekintu bwe kitambula 221 constituency yalina abalonzi 309 nebigwamu naye 2,200 mu 228 be bajja okulonda nti amakulu voter turnout yali mu 52% naye ku mulundi guno voter turnout egenda kuba wansiko lwaki anti waliwo kye tuyita voter apathy nti eri entebe enkulu nga wagenze no leka bino byonna bye twerimba obanyi wawo kye tugaa nti tubeere frank entebe enkulu nga wagenze n'obuuza Munnayuganda ali eyo nti oyina essuubi nti president anakyuka mu kalulu kano ajja kugaa twerimba bati namwe muleese wuuno anti naffe tuleese naye like apathy eyo ajja kugaa twerimba agwemu amaanyi abeere deflated agambe sigenda kolaki sigenda kulonda ne strategy ey'enjawulo nti we mbadde nkunganyiza president waffe emikono mbaddencreatinga register ng'eyaffe nga turecruiting aba party member okitegeera nga tufuna era mbadde very very methodical kyakulabirako ngenda kuwa meya we Nansana wamulabye sigwe bagobye nti abalonzi abali ku form oba tebali valid yazze bamaze ne bamuwandiika kati nze ng'oli tanampa mukono ngenda mu voter location app ya isi nenteekamu nenda bawalondera era mbadde mu constituency ng'oli akugamba yes wasula wapangisa naye ogenda omuteekamu weebugiri ngalondera bugiri n'omuteekamu nga weekaliro ekiba tekikolera kikola kati awo kyetukolanga ku mikono gya president ng'oyo tumugatta ku Kaliro district ng'oyo tumugatta ku Mayuge era kyovola emikono twabadde na mingi wamma omuzo mwakikoze musootinga kati oli gwe tomukayanya gwe omuteekamu n'omulaba kati gwe foomu gy'omuwadasula Mengo naye alondera Mityana gwe ng'omuwa foomu kwasayininga yeye Mityana era emikono gye twafunye giri far and above nti weewaawo olwedde twagipresentinze Secretary General twagimuwadde kati nange nenkozesa omukisa ogwo okulaba nti abalonzi b'emiitinga nfuna phone number zaabwe nfuna nini nfuna polling station ki gye baliko akalulu kano obala ebibalo National Voter Register egenda kubeerako kigambibwa nti egenda kubeerako estimation y'abalonzi miliyoni 22 okuva ku miliyoni 18 za 2021 kati omanyi lwaki register eri fine erwawo okufuluma baagala bawo omukisa oyo omwana anaweza emyaka 18 bamuteke naye ku list nti by 9th February 2026 bwana bajja kubawezeza 18 register efulume nga kwali so kati ebyo bali mugezaako sortinga okitegeera kati mu mbeera eyo nolaba nti bw'olaba nti 22 million yesuubirwa nga luli baali miliyoni 18 kitegeeza
waliwo percentage increase ya 22% muki mu registered voters betugenda osuubira kati waliwo percentage increase ya 22% kiba kikulaga nti mu constituency eyalina abalonzi 39,000 esuubirwa okuba n'abalonzi 4,708 kati nze major aim yange yakubeera ne phone numbers oba direct contact n'abalonzi 2,000 bona akubira si kukubira oba bona aweereza messages eza link nti mbaweereze kye bayita bulk SMS era sofa abantu nga 7 batandise okufuna bulk SMS ezo butereevu ate n'engeri gye tutambula neno tiimu do to do fefeka abantu nti olusaniya luno bw'oba oli ku stage ya border oba oli awo mu ka trading center otambula nalwo olusaniya ntambula nalwo ngenda kuwa ebifaananyi era nadde nafunye obuzibu nali ewairaka mu katale ne mbako wenyimirira waggulu ne kamukalakasa nga nkutte n'olusaniya nga ne bakansala wange bempita nabo webali awo ne mbagamba kati olusaniya ne baga olusaniya tole tumanyirwa mmere kulya ne baga olusaniya budget y'eggwanga eyo bwe tubanga Uganda tulina direct constituencies 353 roughly 356 bw'okwata trillion 7.2 n'ogabizaamu buli omu alina afuna billion meka amakulu ffe nga kaunti eno billion ezo twazifuna nti ekyo kye tuyita equitable sharing of national resources kati abantu ne bategeeza nti kati piraawo ye budget ebifi ly'eddwaliro ly'essomero z'enguudo ne bagamba ekikwavuwaza ng'omuntu kwe kubanga okwata mu nsawo wetuseeko service gavumenti gy'erina okutuusaako okwate sente osasulire omwana ku private school kubanga CD school eri Kakira primary school togyesiga Wairaka primary school togyesiga Wanyange CD secondary school togyesiga kati amakulu ogenda kwali emitwalo 4 ku primary omwana tuke mu secondary omutwale ku Jinja progressive wali emafubira okitegeera awo nawo okwateyo sente emitwalo endala nga 8 kwa amasomero ga secondary gasinga O level A level bazanyira mu 8 kamu siweyo ubabeera awo so nga ate wali mu CD school ade togenda so ne bwa katikati gwe kwata omwaka obale nti omwana buli walwala nogenda mu clinic nosasula emitwalo 7 ezo sente mu mwaka bwobala nga zikuvudde mu nsawo lwaki tobeere mwavu naye singa mu national budget nti budget eyise ya trillion 7.2 notwithstanding bino bye tugamba nti balina okusasula debt repayment biki nawe tuba bagamba nti mu kifo ky'okugamba supplementary budget simanya biki omutemo gwe tulina okufuna we tuba nga tugenda zikozesa effectively sente ezo ziteebwe mu masomero lwaki mugaye essomero terina standard ekisooka omusomesa ali mu April tanafuna musaala gwa February kati gwe musubidde abeerewo era agenda kuba bweru ng'avuga boda so kati gwe making sure nti recruiting abasomesa babeerewo recruiting abasawo ku ddwaliro babeerewo kati ng'ekyali yali Saturday nenkwata akazidaalo nga we tuyimiridde Kinyana Mpindi Wairaka Health Center 2 of which nayo polling station nga egombolola erya Kakira Town Council lyagamba ku weekend tejja kubanzi gule bagende ku health center 3 nemwaba naye obulwadde tebukola appointment kituufu nti bugenda kujja ku weekend ne bagamba kyekyo sebo oyogedde obulwadde tebukola appointment ne bagamba ekifi kino ekyeddwaliro tetuli mu kukifuna ku lusuniya luno nga wendukuba message ne resonating abantu ne bakuŋŋaana nga babula kulumba health center tumenye kufulu tuyigire police patrol nejja era nadduka emisinde mu pipa za warajeeyo ngoli mutitiizi sikubeera mutitiizi naye kakubireyo kintu kimu bayinza omanyi olina okumanya state gye tuvuganya nayo bayinza okusiba ne bakuta nga nomination ziwedde kituufu kubeeyo naye eba tactic so nze nagamba emisinde njirina era owa patrol yenna
tujja kwegoba paka mu pipa za walaji era abantu ne basakanya akatale konna ne kakuba enduulu uyo nja kulaga ebifaananyi kwana kwata olusuniya lwange ne nkwata chai ne nkwata ne Rolex ngera bikuwa obiteekeko nga wetwogera abantu babirabe naye nga olira mu bukenko ozigaziga kubanga olaba abantu bali fired up message resonating ze ng'obanyonyodde mukabo bwavu naye singo mwana wali wesiga government school eya UPE eya USE obadde togenda kuvana sente zo mu nsawo on average bagamba household mu census on average household erimu abantu mukaaga banaku mukaaga enyumba amakulu nti abazadde abasinga balina bano ba myaka 4 myaka 5 balina bana abatototo ba myaka 2 sofa balina ku babiri nejukira bakyesanyusa amakulu bakyazaala kati gwobo ina abana bana nga mu mwaka gumu kubanga manyi era ekintu kimu kye nanyonyola nenga nti era n'obwacha bazinga bwa busoga kanso kembwebazi nengamba bawache bayite empango nti empango omusajja gw'empaji mu maka obeera empaji mu maka ng'otuukiriza obuvunanyizibwa ng'oweerera abaana nti Matias Ssekajjako bwe weesanyusa mune nakigudde n'akusindikiza ka message nti teyeekonye kagere omwezi nakigudde sebo mbanedera kimu naye mujjeewo menye kale nti oba weesanyusizaamu ne namatovu ow'engabi n'akugamba nti badinaye seekonye kagere waliwo ensonga weebadde bwana Matias Ssekajjako ng'omusajja oli ng'omukyala amisinze period naye gwe ng'omusajja otandise expenditure kuva ku pampa paka ku university tuition era manya nti kati okuva leero olwofunye message eyo otandise expenditure ya myaka wajinda 2 mwezi 3 naye otunulira amawanga nga Germany agatasasuza sente ku university nti omwana asoma kuva mu nursery paka ku university olwokubanga budget education sector funa ekyo kyeteekeddwa ofuna okitegeera nti kati gwokuba mwaka faananyi myaka 2 mwezi 3 bw'oba togenda saasaanya sente mu kusomesa mwana sente mekazi ogenda osigaza mu nsawo okitegedde so kati message ne bagifuna mu butuufu bwayo so nze ndi bumativu olusaniya lutambudde abantu bajaniriza message olusaniya kubanga kyekimu kyengoba nali wano ne nkunyonyola nti akamifuko NRM mu constituency eyo eyalya fulaga yafuna obululu 8 eyamuddirira yali mu bululu 15,000 Jacob Kabondo ye yafuna obululu 8 Shabani Okumu nafuna obululu 15,000 naye mu bugatte bonna abeetaba mu kamyufu bafuna obululu 1,900 mu busatu 19,003 amakulu nti bwe nalinga nsoloza emikono waliwo abangamba nga fene mu kamyufu NRM twalonda nga tetuli be NRM anti kuba teri ya verifying nga register kuba byali nga kusimba mu mugongo nabaga bafe bajja ne batuwa wano mutwalo netulinya basi netugenda netulonda naye nga bwokwata niniye nga bakugamba is not a registered voter nga amakulu omwana wa myaka 10 so kati ezo namba nazo zikolaki naye ate bwe tugendera ku official register nti eya 2021 njirina ziri polling station 82 abalonze 39,000 eno gye tusuubira bwe bagamba by 22% bw'obanga osobodde okutuukirira directly abalonzi 2,000 kwaze mu constituency mbaddemu era gye mbadde okubula kuno kwonna naye abasinga ayisaamu motoka drive eyagwa mu kamyufu NRM yabase essaawa kwatambulira naye akomawo naye kisesa nga buli maka NUP gyeriyo NUP gyeri balina omukyala gwe mmanyike yalina fulaga luli bamuyita Ledovis Kanattabi omukyala oyo Ledovis Kanattabi ye candidate waabwe era naye mu constituency ebipande gyebiri naffe twali tutimba ebyaffe nga twesa ebibyo already gyebiri ngera kuwa ebifaananyi otereko banafu abatulabo playing still images ezo era n'aba border reflector olusaniya ngera kuwa obufaananyi bwonna oplaying ka slide show oba onaapozingamu nga twogera olabe ekintu enkedi gye kibadde kitambula so kati abo bonna ba candidate
okitegeera oli wanzala eyali wa FDC simanyo bana sigala na jana nkumbi oba agenda ku PF so kati oyo naye tetumanyi kubanga yate sirabayo kipande kye yadde ebipande ndaba byabavuganya mu kamyufu na wanyu era mu bana ababiri gwe nkugambye yali afulaga n'oli akomawo essaawa nti be balinga ba NRM abaki abekutte abalinga abakola kiso nze kyogamba nti voter turnout esuubirwa okuba entono nze bwengezaako era nga ekimpa amaanyi mu makabuli omanyi buli omu omucraftingira message yanjawo bw'ogenda n'osanga omusawo munnyonnyole osobola okwapiringa kweza ensonga ezimuluma bw'osanga omuzadde alina abaana batalina mirimu munnyonnyole apiringe kweza ezimuluma ku Wairaka SS Wairaka College mu Jibai Madivani Wairaka College abasomesa baayo n'abasinkanye negamba abasomesa ba arts ensonga zammwe tuziwulira mwalabye bunambiro abasambi ba Uganda Cranes bafunye sente zaabwe naye nze ng'omubaka mbange nateekawo embeera nga ngezaako okukola anecdotes okugeraageranya nti obangeza abasambi b'omupiira zasobola okukola ki okufunika lwaki abasomesa ba arts bano ezaabwe tezijja obanga twewolera ebirala era walabye looni eyayise mu palamenti nga kumpi abantu abatuddemu balubatu kati era naawe kyosobola ogamba nti kasita nga tuba tulina koramu era naffe twewola abasomesa bakoleki bafune ezaabwe so buli omu ng'omuwa custom message eyiye naye ng'ekisinga okumpa amaanyi nga baŋŋamba mu bonna abeesimbyewo tetulina candidate yatutukiridde one on one era nze ekyo kyekinyongera amaanyi era nga muwe ekipande nagaka nkitimbe wano wabweru era waliwo omusajja yampadde omukono musajja bamuyita Baliddawa Joseph era naye nja kuwa akafaananyi ke story ye yankutteko nnyo musajja mukadde talina simu naye tafuna sente z'abakadde ndozo zimanyi ze bayita oba sage mitwalo 2 buli mwezi 2 kitundu buli mwezi naye bazifuna mu myezi bukwota oba bazifuna pa kwota yeze nena kati n'abakadde abali bwe batyo bangi era namutuukiridde nga talina kyamanyi amakulu tetumanyi bazikoma kugombolola oli naakola ki kubanga gundi eyo ki ebaawo era betuli mu kubaga manifesto ya CMP mu article 22 if I'm not mistaken article 22 subsection 1 eyogera ku capital punishment oba death penalty mu ggwanga tulina emikono gye twasa ku ndagaano eziri international ku death penalty naye twagala tulongooseemu nga embezzlement of public funds is punishable by death kibeerewo n'entiisa okimanyi bulungi nti Ministry of Finance erina kye tuyita IFMIS Integrated Financial Management Information System nti sente we ziva mu kittavu zirondoolwa nti zaatuse kugombolola kati we ziba zaatuse kugombolola oli omukadde atalina ssimu bw'oba tosobola provinga nti wamutuukiridde najja n'azikima mu mpeke zaalazeewa account for that money kati bw'oba nga simanya gwe town kiraaka simanya gwe accounting officer kugombolola tugenda kutugira wali mu trading center era n'abantu kibannyonnyola nibagamba bino bye twogera ez'oluwoba baazirya ani yazirya tezivaayo twogerako byogere naye bw'okuteekawo etteeka nogala tugenda longoosa wabeewo death penalty on embezzlement of public funds ekyo nakyo kikolebwe so ebintu bingi ebirina okulongoosebwa era nga gyenkoma okutambula gyenkoma okumanya biki ebiruma abantu era nange ne mbanyonyola wakya we tugenda okukola ki okubigonjoola era neeyo mu bikajjo yonna abantu nnyongedde okubasomesa etteeka waliyo ebikajjo mu buseddesa kati ola njagala omanye nti constituency eno Butembe constituency Kachira town council is semi-rural urban ojja kutuuka mu bitundu bya Kachira town council nga like abantu ya kibuga awamu kyalo kati ate eri ebusedde it is rural abantu bakyalina amalimiro nosanga omuntu apangisiza ettaka alime ebikajjo ebigenda okulira omwaka gumu kitundu ng'alinze sente zinava mu bikajjo afune emmere ate gy'anaalya okitegeera
kati ate ebikajjo bituuke bamugule ttani emitwalo 5. The price of sugarcane, Schedule 3 of the Sugarcane Act. Nengenda nga njibanyonyola nga tukalculatinga nga kyofuna ofuna emitwalo 5 ku mitwalo 6. Amakulu nti bakugula muki mu mateeka. Bakugula layisi nenga mu mateeka. Kati etteeka lirongoosebwe bagambe nti ebbeeyi y'ekikajjo nadeterminingibwa okusinziira oli kyataddemu. Era wabeewo n'okusomesebwa ku bano ba extension worker abava mu Ministry of Agriculture, Fisheries and Industries, MAIF, nti bwe bajja basomese abantu ti bannaye bw'ogula fertilizer tereka receipt yo. Bw'oba olina abapakasi b'osasudde nga basasulidde ku ssimu tereka receipt eyo. Nti bw'ona agenda okugula ogeragenda ne fayiro yo ogaye nateekamu bwe kiti era nkusaba bbeeyi bweti lwakubanga emitwalo 5 gy'oyagala okungula nga nateekamu emitwalo 9 buli ttani tekivaayo. Mbadde nsaba ongule emitwalo 15 ndyeko amagoba ga mitwalo 4. Okitegeera ngo arguing from a point of evidence. Naye ate kati wano bakugula layisi ate mu mateeka because of Schedule 3. Era mu mbeera y'emu ne mbanyonyola Sugar Council. Era ne ku mawulire walabye ab'ebuyukwe nga nabo beekalakaasa ku Sugar Council nti tebakiikiriddwa. Abantu abakiikirwa bokka ku Sugar Council bebe Hoima ewali Kinyala. Ebusoga tebakiikiriddwa. Sugar Council, Sugar Board, ebyo ebifo tulina okubeera ne ba representative baffe abakola ki interests zaffe. Ekirala Section 9 eya Sugar Act ng'abantu mbanyonyola nti Sugar Act yeyo Section 9 Minister muwa obuyinza bungi nti agamba bugambira Minister of Finance kuba Minister boogera ku babiri wa Finance no Agriculture. Era abantu ndi mu kubanyonyola and they are appreciating nti ngezaako okumulungula ensonga zino nzibategeeze. Era ne mbagamba nti singa onaagenda n'oyo akuwadde ssente fair share ku lusaniya togenda kulufuna. Kitegedde togenda kulufuna. Buli omu oli omulimi ne munyonyola ne mugamba nti Section 9 eri bwe tugigira kuba kiba kitegeezawo ze bayita decree ne ze executive orders nti oli atula mu cabinet. President Museveni bw'agamba nti tuteekewo export control olw'okugezaako okukola ki okumaintaining oba sugar prices oba ki ng'ate oli abadde abaze nti kikajjo kyange kino ngera kifulumya nkitwale Kenya wali mu miyasi kubanga land tenure system ye Kenya ogimanyi bannansi tebalina nnyo ownership ku ttaka. Ettaka liri nnyo mu commercial ki ownership. Kati amakulu nti oli bw'aba amanyi nti ekyuma ky'emiyasi e Kenya ngena funa akasente akasingako bwe baleeta ekiteeso ekiteekawo export control Minister alina kujja mu kokasi ezivaamu ababaka abava mu bitundu ebirimu ekikajjo nti ewa Ebunyoro, Ebusoga n'Ebuyukwe kuba osezibwa kazinga wonna olaba waliwo ebikajjo Lugazi Buyukwe. So nti ebyo ebitundu byonna mumala kutuula nga kokasi ne mubako compromise gye mureachinga ne mugaa tebera total export ban naye tubaninga tonnage ng'olaba nti abantu bamwe mubalekerawo akawenge. Ebyo byonna bibanyonnyodde nga abasinga tebabiwuliranga nako. But one on one ngenda kuwa ebifaananyi era ojja kunyamba nnyo wonna abiplayinga ku still images. Era ndi mu sanyufu nnyo nti at least nina bakansala babiri era mba traininga mba briefinga era nange lwenda nominatinga njagala nzije ne tata y'ebikajjo wano ku kitebe. Ate togenda nominatingira wa? Oku returning expression of interest oba okukima nti stamp wano eri gundi ngalula si aba bakolerako era ati naye osobola okujja okukiwa media attention nsobola okwogera agenda gyengenda okulaningirako kubanga ground yo abantu njo twongedde okukwatagana ne tumanyagana okitegeera nti ntambudde enju ku nju ng'olunaku lumu nsobola okukola zone 3 nentambula nenkonkona ne tunyumyamu oyo nentekawo ekipande era wangamba teekawo enteeka ne tweyongerayo ne ttiimu yange bwe tutyo. Kati gana amateeka biki kati nga ku bikajjo ebyo baleera tebagawuliranga ku mbaka wabwe tebagambanga nako tamanyi nti ne 223 naye nga kyekintu gwe ng'omubaka gwalina okukiwa ki
national attention nti kiba kyetaaga kubaka muzindaalo ng'etteeka liyita olaba ogenda nyigirizibwa yimuka bako omuzindaalo okitegeera bwe yimuka buyimusi kwata omuzindaalo wotandika okwogera era speaker agenda kuwuliriza era ojja kugamba nti nedda etteeka liyimirizibwe kubanga olina powers ezo kubanga oba togikwatako mugenda mu consultation lwaki temugenda mu consultation muki nti wabeewo compromise eyo era mbanyonyola nti section 9 schedule 3 novaawo nobabuuza tugenda longoosa ki section 9 naki schedule 3 eri ekwata ku ki buyinza bwa minisita eno ekwata ku ki ku bbeeyi ya kikajjo engeri gyegerekebwa nesigala ne mbagamba nti bannange yenza omutembe muganza muzukulu wa Nabiryo enzalo y'emawaito bbeeyi ya kikajjo bwe buwoomi n'obasiibula nga tobawadde yadde olw'ataano nga nabo bali contented kuba obannyonnyodde ensonga ozimenyemenye bulungi bagamba ffe tulaba motoka ziyita oli awozanga bwali ku ssaawa naye tajjangako tunyumyemu era sijja kulimba nti nkola nnyo mbu kuziika oba ki naye that one on one nkulu nnyo era ngenda kuwa vidiyo zonna abakyala musanga ali manju ngero olusini akwasalira cabbage ne munyonyola nti waliwo ekifi ky'eddwaliro omwana bwe yeesika ekiro ogenda kukola otya ogenda kukwata mu nsawo okwate emitwalo 7 ogende mu kiriniki amakulu awo obwavu bwe bugenda otandikira okuluma ogamba obwavu buyitiridde olw'okubanga osaasaanya ku kintu gavumenti kyerina okutuusaako okifuna bulungi obujjanja bwalifunye bwa bwereere kubanga olina okitegeera nti democracy is a social contract it's a social contract nti gwe ng'omuntu tosobola kubeera na ddwaliro liri waka naye osasula omusolo kubanga okimanyi bulungi URA yasolooza trillion meka 35 37 naye egamba 32 kale trillion 3 kati ezo tuziteeke wali endala ne tuzeewola ne tukola trillion 72 kati bwe tutuuka okuzisaasaanya kiba kitegeeza are we getting the equitable share kisaanidde okuba nti office of the presidency egenda kujja kime 1.5 trillion supplementary budget of the 72 trillion entono ziri ez'omunyoto kisaanidde so ne tubanyonyola nti olusaniya kitegeeza equitable sharing of the national budget and resources so nalyoka tegeera nagamba onyinyonyodde bulungi era nkutegedde oyo alinamu 2,000 awo n'agula membership card n'omugatta ku register ebifaananyi ngenda bikuwa obirwaninge bulungi okitegedde so ekintu twagala tuzimba ebyobufuzi ng'abantu bategeera what they are buying into kyakulabirako kansala ow'emuyiri ward kansala ow'embabazi yagwa mu kamyufu kenare owammwe kati namusanga ng'ali ku ludo ne chairman ne tujumyamu ne munyonyola byonna n'ategeera nagamba ya mu butuufu ntegedde n'agula membership card era ne mulekera expression of interest ennaku wezaggulawo ne tugenda ne John Front tumuteera mu stamp era kati tuli mu nteekateeka za kuba posters eziziza kansala tumunyonyola nti poster nga ogiraba waggulu kansala ne parishio wansi linnya lyo yambala koti ya black sati ya white etai ya red nze gye ninayo mu wardrobe njabbawa tugende mu studio bakukube omulala naye ajje bamukube so common man teri nnyo ku ani alina ssente ani atalina eri nnyo kulaba nti leeta abakulembeze era tubanyonyole kuba tuli mukyusa bukulembeze buno nti bane tujje ssente mu byobufuzi nze era ne mbagamba era ne mbanyonyola nti decommercialization of politics act oba bill nga tenafuka act ndi mu kugibaga ninga abadnaye nze bwe natuukayo ninaga omubaka afune emiliyoni 10 nga ziri benefits azifuna in kind nti ogenda kusanga tiketi y'ennyonyi bagiguze hotel bagibookinze togenda funa $7 togenda funa $13 per day ogenda just kufuna nti ogenda kwetagayo $120 okugenda mu restaurant olye naate ne ku conference waliyo emmere sigalayo olyeyo emmere kati bw'onaalaba nti embeera yeyo bwetyo ogenda laba nga abantu abo abalina conviction n'abo abalina will ne purpose ey'okusaavinga be bagenda okujja nga banonaki form naye olw'okuba nti oli akoze ebibalo kubanza ekinkolekitingisa
emitwalo ebiri gino kuba nti Bible mulonzi tosobola mutuukako tosobola kukwata bantu emitwalo 475 bonna kuba abamu bali bweru wa ggwanga omu ku register kwali naye akolera mbalala so kati ezo variations zonna weeziri naye omanya nti emitwalo ebiri kikuwa guaranteed victory ofuna bulungi kikuwa guaranteed victory kati oba kiba kikuwa guaranteed victory eyo nti gwe namba 1 namba 2 namba 3 namba 4 adiridde omulekeddewo obululu 10 kubanga voter turnout eri expected kubeera 48 kati gwasobodde okumatiza abantu mu mitima gyabwe ne bajja ku polling station ne balonda gwagenda okulya olunaku so sikwata mitwalo ebiri gino buli omu ogende omuteerako ezzike okole akawumbi ke bakuba mu monitor bu MPs need 1 billion to win tuwakwala emitwalo ebiri nga buli omu omuwadde emitwalo 5 agambe kangende mpa omusajja tategedde nti ate wonaatuuka eri ogenda tende walirwe emmeme okutebolinga etteeka eriga nti oyagala funa miliyoni 10 era ne mbagamba nti mu mbeera yonna bwe naateekawo embeera eggwanga ne libeera ku bunkenke nga tuyise etteeka omanyi kyekitegeeza nga biru eyise nti ababaka bafune sente bwe ziti simanyi babadde following I think yabadde Thailand eyinza okuba yabadde Thailand abantu gye beekalakasiza nga ababaka bayisa allowances eziyitiridde ng'ate abantu embeera yakweyaguza lujjo omwekalakasa omu poliisi n'emutta parliament kumpi bajooke tetwagala tuka kwelyosa naye ng'ate gye tulaga singa bigenda bwe biti so kati bw'ogamba mbu buli omu omuwadde emitwalo 5 Spain ze kawumbi yes ofunye obulwa emitwalo 2 landslide victory with a big margin nti oli talina nawagenda mu kooti oba kukola ki akonsidingirawo kati bakitegeeza olina kusooka ku recoveringa sente zo ziwateekayo naye ate bw'oba omanyi nti kosti ze nayina za branding kubanga ng'omubaka olina okukuba ekifaananyi okuba nti oli visible okitegeera okuba nti oli visible nti nga buli gye ŋŋenda sobola nti nze sinatambulako mu makanisa oba ku lumbe abantu wentuuka mu trading center kwata mukalakasa kwata olusaniya tandika okwogera ogenda olaba bakuŋŋaanye abuuza ebibuuzo n'abuuza okitegedde kati n'ogezaako okulaba nti bwe tutambula bwe tutyo era ne mbanyonyola nti bwe tubeera mu mbeera ng'eya togikwatako decommercialization of politics bill negaana okuyita ku bululu obukubiddwa mbeera munnanfuusi okusigala mu palamenti obagamba nti bannaaye etteeka naliteekayo naye teryayise ate nsigale nga nfuna omusaala gwe nawakanya era wekiddako ebeera press conference ku resigninga nangirire nti ŋŋenda mu nsiko naye ensiko gye ŋŋendamu yakusomesa bannayuganda bategeere nti tolina kuzanyisa bukulembeze omukulembeze oyo mubuuze abantu bonna nabasanze oli nakugamba nze nsula wano wairaka naye nkola mu Jinja Town ku Bank of Africa n'omugamba okimanyi nti mu East Africa fe abasinga osasula income tax ku pay as you earn kati gwe kyemanyi wakolako ku bitongole nti ebya media house n'ofuna kye bayita pay slip n'olaba pay as you earn sente ze bakutte mu East Africa fe abasinga kati oyo ne munyola ne mugamba nti pay as you earn ono mu nsi ezikuze bakusala omusolo okusinziira ku baana b'olina mu nsi eya Hungary gye mpangaliramu bw'oba olina abaana 3 tosasula income tax kati yo bagikola nga police kulwanisa population decline naye ne wano kyenga nti kati omuntu ne waba ofuna 5 million gross ng'osigazaawo million 3 n'emitwalo 38 obeera olina level kwe weetadde nti abaana bange njagala mutwale ku St Mary's Kisubi King's College Buddo naye era kiddayo wali nti ogenda spendinga sente ezo era ojja sigala oli mwavu so nga miliyoni ezo 3 singa obadde ogamba mbeera Jinja omwana kagende wali kuwaira kasiidi kuba omusomesa musasule era kyekimu ne ŋŋamba nti nebwe zino primary school eziri mu constituency naki oversight tulambule nti bwe nali sinajja mu bukulembeze twali tufuna first grade meka so fa ntambuddeko emyaka 2 ku kisanja mu myaka 2 ezo first grade zeeyongedde bwe ziba zeeyongedde mumbalire ku ekyo nti bannaaye ngeze kunyeenya muti emiyembe gigwe mulye naye emiyembe ze first grade ezo si zino honare bazze
omukazi w'ebinyebwa ayiseewo aba stage ya boda mbawadde muli otulese otya otukoze otya gwe wa stage ya boda togenda kwetaaga kasoda kubanga asatu gali gobadde otwala mu Grammar Bright Primary School gakusigadde mu nsawo tegavudde so a message resonating naye nga omanyi nti tuoperatingira mu kusoomozebwa gaali violence mwali gyali nayo gyali nga gamba sinze muntu akkirizibwa mu character assassination naye omu ku beetaba mu kamyufu KNRM ayagala ku deployinga violence so tetumanyi nti ku lunaku olw'okulonda oba ki oba ki naye kimpa amaanyi nti ku luno lwakuba nti still questionable wakiwulirako nti Norbert Mao owekitibwa Norbert Mao etteeka lye yaleeta ndoza Electoral Commission yafuna bilioni 832 roughly na bilioni ezo waziwulira nga budget yayo okutegeka general election kati budget yeyo basabye supplementary of which kirungi omanyi tuwaye kirungi tukikirize ekibi tukiganye nga bagamba bagala bafune biometric machines nti sekanjako olondedde ku Kasanda Primary School bw'omala okulonda teekako ekinkumu ogende Norbert Mao agamba nti elections office oba polling agent yenna anaabeera avunaanyizibwa ku polling station singa emisango gy election petitions zijja ng'obululu obuli mu biometric machine tebukwatagana na buli mu box ogenda sibwa emyaka egi 5 kati kulaga nti noona akalondesa alina okukola ekisoboka era mu mbeera y'emu Hassan Malema Biriizi eyatwala Diana y'obujulizi ku kooti ali mu kooti agamba ayagala kulemesa kuggalawo social media na internet nga tulonda nebyo ebintu tebamanyi nti bigenda mu maaso naye ng'alina kyakola okugezaako okuziyiza injustice enaabeerawo nga tuli mu kalulu kati nga nti bano aba deploying violence ayiza okwagala okugamba nti awulira ekigambo ekiyitiŋŋanya Sajja Wilson oyo yatunyonyodde ekintu nenkitegeera era nina akalulu kange okitegeera nze nja kugamba kino nja kikugamba nti wawono wa boda gwe nalinnya nga esinza akola muki mu character assassination naye ku presidential level wawo munnabyabufuzi omu akyala ku radio nanyonyola kikyagenda okukolera abantu ng'owa boda oyo basharinga eddiini ne munnabyabufuzi oyo nakugamba kiri ekya self determination naye ng'ekisinga obukulu message oli gy'amuwa era nali nsoloza mikono nga musaba omukono nga president general naye tuli ba ddiini y'emu naye waliwo oli nze mpulira byanyonyonyodde byammatiza mu mutima oyo yasazeewo kati ojatuuka ekiseera nti abalonzi bajja tandika okuwulira nti bannanze era kyekyo kyenga nti village zone 99 era ne bachairman gwe nsooka okukyalira neneyanjula ne munyonyola chairman wekyalo kitegeera era mu mbeera y'emu waliwo health camp gye ngenda okukola nina mukwano gwange yasomera mu University of Debrecen e Hungary yasoma medicine n'atandika eddwaliro ebugolobi baliyita Merita Health so mu mbeera eyo njagala kukola olusiisira olw'ebyobulamu naye ng'olusiisira olwo tujja kuteekanya essira ku Nalubiri Sikoseero nti abantu bafumbiragwanwa nga tebakebeddwa then nebigenderako Kookolo olaba Kookolo Cancer Institute eringa Cancer Institute mukulu wa bijirwa juzi wano yatufaako naye ng'ate Kookolo omuzuula bukyali kiyamba nti abasajja abakuze mu myaka 4 ofuka olumizibwa prostate yo wali otegedde bweyimiridde so byonna bachairman era njogera nabo so gye bujja olambadde nkubuzeeko naye gye emirimu gyendi mukola ki gyendi mukola toyanza ndowooza tugendako bawano leero weewaawo tujja kutandikira awo olunaku olulala yeewaawo soko sibula b'e Butembe tumalirize abantu b'e Butembe balamusaako nnyo actually kanjogere Lusoga abalonzi baife ab'e Butembe constituency ninze omwana waimwe Omutembe Muganza
mwidukulu wa Nabiryo omwana enzalwa ye Mawaito bei ya kikado n'okududula akava mwiji akatatya ikodi era nga nizaje okunya emyomuti emiyembe mulye eidoboze eri omugudumuko erijja okukiikirira mu lukiiko lw'eiwanga olukulu kale mu mbeera eyo nga ndi kusaba akaluluko nga woobona olusaniya taakutiiki tikutaaku nti kinumo aye ng'oli kutaaku olwo ebyo byenkusuubiza n'okukwinongola nti biki byenja okola okukyusa embeera y'obulamu neyanzanyo neyanza Mwami Matiya tujja kuba tuddingana wonna obadde osinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero tugenda kukoma wano tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.